FDC Harold Kaija Siranda awerekeddwako ssenkagale wa DP era minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao akakasiza nti enkolagana gye bayingiramu n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM yakuyambako nnyo ku buwanguzi bwa Siranda. Ngeri gye tuyina omubaka waffe Honorable Mbidde abaddeyo nange kennyini bannayuganda mwina okukakasa nti Dr. Siranda agenda tuweesa ekitiibwa kubanga naffe tugenda kumukwatirako. Tuze wano kuwangula kubanga tulowooza nti DP eyina kyereeta mu mukago gwa East African Community kuba yaliwo nga community etandika ate DP ejja n'eddoboozi ery'enteesaganya. East Africa yeetaaga nteesaganya, nzija n'eddoboozi n'experience ey'okuba nti nakola. Wabula okusunsulwako ebibiina bino ebina ebirudde oluvuganya okuli DP, JEMA, UPC ne FDC kuleseewo akabuuza kusuubira oludda oluvuganya okubeera n'eddoboozi eryawamu ku nsonga bwe ziti naddala mu bululunga kano ng'okukawangula olina kukolagana na NRM emu ku nsonga yalemesa ekibiina ki NUP okukeetabamu. Ekyebuuzibwa DP, UPC ne JEMA baba nga bazze mu kalulu kano olw'enkolagana gye balina ne NRM. Olwo FDC kiki ekigireeta mu kalulu kemanyi obulungi nti NRM bwe takuwagira tosobola kukayitamu. Yuda Musisi, BBS Telefina. Webale nnyo Yuda Musisi olwegulire eryo weewaawo bangi ndada tutunulidde abo aba NRM omukaaga ate mu ngeri emu n'okutunulira abalala abali mu bibiina ebyenjawulo okuli FDC okuli UPC DP ne JEMA wa PPP yavuddemu. Omuntu ayinza okwebuuza naye ddala lwaki ekibiina ekimu kirina bangi okusinga abalala? Omuntu ayinza okuwa ansa ennyangu nti gwe muwendo ogw'ababaka ba palamenti be balina nti oba oliawo kibanguyira okuyisaamu abaabwe. Ensonga endala kriteria ki eriwo ekozesebwa okusobola okuba nti bali baleeta mukaaga mwe ne muleeta omu oba ne mufuna omu. Ekyamazima kiri nti etteeka likyalina okuvvuunulwa obulungi litegerekeke era nga waliwo n'emisango egiri mu kkooti egyogera ku nsonga yennyini ey'engeri bano gye balina okuba nga balondamu wadde ginaba okuba nga gisalibwa oba nga ensala efuluma. Aba NUP bo bakivaamu nga bagamba nti kisoboka. Enteekateeka eno eya EALA yeetaaga okuba nga erimu obwenkanya naddala nga buli kibiina oba oliawo ekiri mu palamenti y'eggwanga kigenda mu maaso n'okukiikirirwa. Ne bw'otuna ebifo ebiriwo by'oyinza okugamba nti byabo abali ku ludda oluvuganya gavumenti ojja kwesiŋŋaana nga babiri biba bagenda okufuna omukisa okugenda ate oba oliawo n'abalaba independent nabo bajje nabo abayitirivu obungi okonokosa n'abantu abalina obulemu. Okusinza kuteeka kirambikibwa bulungi nti palamenti ey'eggwanga eriri mu East Africa yerina obuvunaanyizibwa okulonda, kitegeeza nti constituency era bwe kiri wano waffe e Uganda. Ekyokubiri bagamba representation eya all shades of opinion. Awo tutunulira abali mu buyinza, political parties eziri mu ekibiina ekiri mu buyinza, political parties endala ezitali mu buyinza eziri ku opposition, ate mu ngeri y'emu n'abala nga bwe tufuna abantu abarepresenting abantu abaliko obulemu oba oliawo. Kakati enteekateeka ya Uganda esinziira ku ki okusalawo nti bali mukaaga bonna balina kuba nga bava mu ruling party? Ebimu ku bibuuzo aba FDC aba NUP bebagenda maaso n'okusinziirako okusalawo ne bagamba nti bo tebagenda kuteekayo omuntu mu nteekateeka eno. Yuda musaabuuza ekibuuzo ti omuntu yeebuuza nti FDC ezzenga ekimanyi nti eyinza obutayitamu kuba bwe tuba tunula FDC noza gwali mulembe gwa mukadde waffe Mugisha Muntu eyaliko mu East African Parliament. Ebiseera ebyo kakati kiyinza okwebuuzibwa nti kiki asoboka FDC okufuna omubaka n'agenda nga enkolagana yaayo oba oliawo ne ekibiina ekiri mu buyinza ekirina ababaka abangi ng'ate be balonda nga si eriawo gy'ogamba nti nnungi. JEMA weewaawo MyPod gyeri bw'otunulira ekibiina ekya DP kyo kati kirina enkolagana ey'obutongole kubanga ne President General w'ekibiina kati ate minisita mu gavumenti eri mu buyinza. Bw'otunulira ebyateesebwako mu ndagaano yaabwe okwewagira mu nsonga ez'enjawulo, eno y'emu ndowooza kati NRM erina okulaga DP twakkiriza tujja kuwagira okuba nga balonda Siranda. Kaakati ate yo UPC nayo nga yeyasooka ne DP okukolagana obutereevu n'ekibiina kya NRM. Kakati nabo bayinza okwebuuza nabo waabwe baagala ayitewo. Bano abasigadde owa JEMA aba ali kuki, ono omulala owa FDC aba ali kuki. Kati n'aba independent bangi nabo basobodde okuba nga bajja ng'ate abamu bennyini bali NRM leaning ate era mu ngeri y'emu ng'abamu bali totally independent. Tulinze tulabe akalu kano bekanaaba nga kagenda maaso n'okukubwa naye ate mu ngeri endala nti omuntu ayinza okwebuuza lwaki tewateekawo tteeka ensala tevaayo etteeka ne linnyonnyola bulungi
ne tuba n'obulambulukufu mu kulonda ababaka bano aba East Africa kubanga yo constituency yeeyo parliament eronda kuba tali mu parliament naye abalina okujja okubanga beesimbawo n'enteekateeka ey'okubanga ekolebwa. Lwaki ebibiina ebyo biyita muntu omwomu nabyo balirese mukaaga ng'ono waleese omukaaga, so wabeewo enteekateeka ey'okulaba nti obaolyawo obwenkanya bubaawo. Bwe kiba nga basinziira ku bibiina bingi, ku kibiina kirina abantu bangi mu parliament, nakyo kitegerekeke era batandike kwefubako okumanya okay bw'obanga gosinga ababaka abangi mu parliament oweebwa omukisa okutwala maybe ebitundu bw'ebiti ku buli 10 ku babaka abagenda mu East African Parliament. Ate era mu ngeri y'emu n'oyaddirira naye n'abiranga naye alina ababe, ojja kulaba nga awo tumanye NRM erina begenda okutwala, NUP ebeerenga erina begenda okutwala, ate n'ebibiina nabyo birenga birina begenda okutwala. Enteekateeka ebeere bwetyo naye nga amazima gali nti wakyaliwo bingi bye bagenda maaso n'okutunuulira mu kalukano aka East African Parliament. Ate n'ebyebuuzibwa mu bannayuganda bingi nti yes bagenze babaddeyo naye ebiki bye bateesezza oba oliawo ebigatta ku ggwanga lyaffe ya East Africa. Bw'otunuulira abasuubuzi bajja kugamba nti tukyabonabona nnyo naddala mu mbeera y'ensuubulagana nga tuyingiza ebintu byaffe mu mawanga ago aga East Africa ebiva wano e Uganda. Ekisolo wano balina obumonde bwe balima, obumonde obwo buyingira e Rwanda mu ngeri ey'amangu kuba tuli mu East Africa, oba waliwo okulemesa ebyamaguzi okuva mu ggwanga erya Uganda okuyingira e Rwanda. Ebyamaguzi okuva e Uganda okugenda e Kenya biyingira bitya? Ye ebyamaguzi okuva e Kenya okuyingira e Uganda biyingira mu mbeera ya bugubi oba kyangu nnyo? Awo nno tulina okutunuulira nti nga ababaka baffe bagenda mu East African Parliament abagenda okuteesa ne byonna bye basuubiza, omuntu ayinza okwebuuza bigenda kugasa eggwanga lyattu Uganda. Tuleka abayogera ku nsonga ya single currency, ne waba abogera ku nsonga y'okuba ne tukaludde katulina passport za East Africa, abaagala okuba nti ebifuka ggwanga limu nakyo kinaasoboka. Awo nno tutunuulire ababaka bagenda okugenda, obusobozi bwabwe n'ebyo bye bagenda okubanga bateesa. Parliament oba yeronda yokka bavunaanyizibwako oba naffe abantu ba bulijjo bwe tumanya nti ono gwe mutulondedde twetaaga naffe okutunula ne tugamba nti gwe mwatulondedde si asobola n'ebyateeseza si bye twamutumye, kubanga ekyamazima kikulu okubanga naffe ng'abantu eddoboozi lyaffe liwulirwa mu ebyo bye bagenda okubanga batuteeseza, kubanga enteekateeka zonna eza East African Parliament ziba zikwata ku bannayuganda okutwalira wamu. Ndowooza nsonga nkulu nnyo okubanga etunuulirwa mu nteekateeka eyo nga balonda. Oba oliawo n'okola ennongoosereza mu ngeri gye balina okulondamu emyaka eginaddirira kibeerewo. Bw'obanga oli munnayuganda ng'otukikiridde ng'oyise mu bugubi, fuba okulaba nti wabawo ennongoosereza mu ngeri gye balondamu ababaka abagenda okukiikirira Uganda oba n'amawanga amalala mu East African Parliament. Wabeewo ensonga ey'omuzinzi y'amaanyi ga East African Parliament gali gatya? Bw'esalawo erina kyeyinza okukyusa ku ggwanga, tugeze Uganda nga bitatambula bulungi, n'ogenda n'obireportinga mu East African Parliament, waliwo ekiyinza okukyuka nga yeesazeewo oba oliawo. Bingi bye tuyinza okuba nga tutunulira mu nteekateeka eno eya East African Parliament. Naye olunaku olwaleero